Embeera mu disitulikiti y'e Kaliro yeeraliikiriza olw'abantu mu disitulikiti eno kubanga bakozesa amazzi amacaafu ge bajja mu bidiba ebyasimwa okunywesezaamu ebisolo byabwe. Esinga otuwonyaawonya n'amaizi. Osituka obwire ku ssaawa 8 ogw'obwire noleeta ku n'ebidomola noyagiryaku n'abantu bangi noirayo bwire obwo nokanga nobona akabaana nolambula akabaana nokolaki noira kunu wegomba nokulembeka omusolo gw'ente okusumbisya. Amaizi gano gatubonyabonya emyaka mingi. Tulina abaana basunire ku n'ebida abakale basunire ku n'ebida baza kuno saa 8 ogw'obwire tebalambala amaka. Amaizi gano agakusinga okutubonyabonya. Essaawa zabadde zikunukiriza 6 we twatuukidde ku nzizi ezimu ne Nayikondo mu kitundu kino ekyewuunyisa abamu ku bakyala n'abaana ababadde bazze okukima amazzi babadde bazannya matatu nga balinze amazzi gawere mu bidiba kubanga ababasoose okutuuka babadde babikalizanga n'ente zaaganywedde. Okuliraana ekimu ku bidiba ebikuŋŋaaniramu amazzi mu kitundu kino waliwo Nayikondo egambibwa okubanga yasimibwa mu mwezi gw'okubiri omwaka guno wabula nga yakola wiikisi 2 zokka n'efa era ng'okufuna ettondo ly'amazzi okuva mu Nayikondo eno osundira ebbanga eriwera olw'embeera eno mu disitulikiti y'e Kaliro ekitongole ky'obwannakyewa ekya Life Water kyavuddeyo ne kitegeeza nga bwe kigenda okuyamba disitulikiti eno okufuna amazzi amalungi. Mu kutongoza enkola eno ey'obuyonjo omubaka w'ekitundu kino Frederick Ngobigume asiimye nnyo ekitongole kino n'agamba kyakuyamba okutumbula embeera y'abantu mu kitundu kye. Pulojekiti eno nsaino kubanga basoberekere bakola okunonererya ne bakoba nti amaizi abandi amaizi twanywanga hamu n'ente eginywa nikizwamu obulwaire nikizwamu abantu okufa ng'ate okufa okukwandibe kuziyizibwa. Project eno eyambire ku kinene kubanga eyabira mu maka ne bakobera abantu ngeri ki ejja kuba n'obuyumba bw'okukyamiramu okunaaba mu ngalo ng'omu kayumba ako n'obuyonjo general obukwata ku maka. Ye akulira ekitongole kya Life Water mu Uganda Alex Muhumuza Mbaguta ategeezezza nti obuwumbi 4 n'ekitundu bwe bagenda okukozesa okuzimba Nayikondo enzizi ne kaabuyonjo mu masomero okutumbula obuyonjo mu kitundu kino. We carried out a research baseline study in April. One of them, for example, in the communities. What we found out was that people were walking long distances to search for water. And as a result, there would be challenges. For example, there would be conflicts at the water place because there would be queuing. There would be fightings. We work with the communities. It's an approach of Life Water International to work with the communities that we serve. Wabula wadde ng'ekitongole kya Life Water kivuddeyo okuyamba abantu b'omu disitulikiti y'e Kaliro kyakuyamba bamu bukiikakkono bokka mu magombolola 3 okuli eya Nawaikoke, Budomero ne Nansololo ekitegeeza nti ebitundu ebirala byakusigala nga tebiyambiddwa. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Jeweria, amalindirire. This is Kingdom TV.